Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Chaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso nagyegatta. Olwaleero era tunuulire ssente ze bakyasinze okukozesa oba okulogerako oba ze bakyasinze okusuula naye nga babadde n'ekigendeerwa lwaki bazisudde nga baagala omuntu oyo azironde agende n'ebyo bye babeera bataddeko. Ssente ezo ze bakyasinze okukozesa ze njagadde okulaga oba okubuulira. Ssente bakozesa nnyo 2,000. Singa osanga 2,000 nga bazisudde totawaana kulonda zeesonyiwe. N'osanga nusu 1,000 nga bazisudde nazo totawaana. Ssente ezo muzikozesa tebajja kukozesa kamu bwe kati. Nedda batera kukozesa kati oluba 1,000 basobola okukozesa 10,200 oba 10,400 ne babusuula. N'omutwalo guno nagwo bagukozesa nnyo oguteekako eddagala oba ogweyambulirako kati oyo agulonda abeere ng'agenda nabyo. Omutwalo guno ate gwo mulungi nnyo era bagukozesa nnyo ku nsonga ezo ez'okweggyako ebisiraani ebyo eby'enjawulo. Asobola n'okulamiriza asobola okugamba nti guno omutwalo gutwale ebyo byonna ebimbaddeko, anaagulonda agende nabyo. N'olwekyo omutwalo ogwo nawo gwa bulabe nnyo. Abasinga bagweyambulirako ne bagusuula kati gw'ojja n'ogulonda ogenda n'ebyo ebibadde bitawaanya ono eyagusudde. Ne koyini nazo bazikozesa nnyo koyini nnyo nno okubeera nga bazikolerako eddagala ne bazisuula oba ne bazireka ewantu. Bw'ojja n'ozironda n'ogenda nazo ng'ogenda n'ebyo byabeera beeyambuluddeko. Zezo ssente zisinga okukola ku nsonga eyo okutandikira ku mutwalo okukka wansi. Mutwalo 2,000, 1,000, nusu 200 ebya koyini, 1,000 ssente ezo okukka wansi bazikozesa nnyo zeeyambulirako ne bazireka ewantu ba mu sitenseni. Wojja n'ozironda n'ogenda n'ebyo ebintu by'oyo eyeeyambuliriddewo n'ogenda n'ebisiraani bye n'ogenda n'ebintu bye kwegamba n'obeera mu kubonaabona naye ng'okubonaabona okwo tumanyi wa gye kwava, kumbe kwava ku ssente zino z'obeera walonda. N'olwekyo mwetegereze nnyo ssente ezo okuva ku mutwalo okukka wansi mubeere beegendereza. Mulina okufuba okulaba nga mugamba n'abaana bammwe. Abaana ennaku zino baafuuka bagezi tebakyalonda ssente. Nze lumu nasanga omwana ne mulaga nusu 1,000, omwana yaŋŋamba nti maama yaŋŋaana okulonda ssente era n'azireka teyazitwala. Ate ng'omwana oyo yali akuze nga ali myaka nga 8. N'olwekyo mwongere okubeera nga mukubiriza abaana bammwe baleme kulondalonda ssente ezo ze basanze mu kkubo. Olw'ensonga nti abantu beeyambulira nnyo ku ssente nnyo nno. Mulina okubeera abeegendereza temulonda ssente muzeesonyiwe. Abantu beeyambulira nnyo ku ssente kuba nnyangu. Kizibu omuntu okuleka ssente, ekyo mbabuulira. Kati n'olwekyo abantu bazikozesa nnyo okweyambulirako. Kambaye WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okukunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777340 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Chaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mbeere bulungi. Mweraba.